Nze kyendowooza naddala mu bintu bya relationship ebyo abazadde kikulu nnyo bakkiriziganye mmwe ababiri okubeera wamu si kusalawo nga mmwe abazadde basana bayingire nnyo mu nsonga zaffe kubanga singa bano ababiri wadde n'omuntu gwe boogera nabo ddala omuwala ng'alina omuntu amukansolinga sanga tekyandibaddewo wandibaddewo amukakkanya wansi. Wakwana linakuyizeemu ekintu sookera ddala tutwale nti obulamu bwaffe ekintu kikulu. Omuntu yenna kaabe mwana muto kaabe muntu mukulu kaabe sayizi ki wakuwoninga tomugaya togaya omuntu kyayogedde kkiriza ogende nekyagambye kuba kikyasinza okuviirako ddala okufa kwano. So gwe tokyabuusabuusa kigambo kya muntu. Omuntu yonna ekigambo kyaŋŋamba kitwala nga kigambo kikulu nnyo. N'obubaka obulala bwe nnyinza okuwa abaagalana nti temubanga mulina ekibanyiizizza okutta si ye solution oba okulwana oba obutemu bwonna bw'oyinza okukola si ye solution. Solution yakubuulirirwa oba kale ekyoyinza okukola ennyo ekyamaanyi kuviira muntu oyo. Nti okufa kwanoddi abamu abavubuka naddala abavubuka kyatuusewo tekyalina kyakuzza naate abavubuka abamu tuyigiremu obulamu bwanoddi engeri gyadde yeeyisaamu n'ebyatuuse kwanoddi ekiba ekyakuyiga eri abavubuka abasigadde tuggyemu ekyokuyiga tuleme ekigambo kiwulira buwulizi nti bagamba noddi bamusse bwe bati yakoze bw'ati naye tuggyemu okuyiga tuwula weefumiitirize gwe weebuuze nze kyange kiri kitya ku sayidi yange ekibanga kyatuuse kwanoddi ewange kiri kitya nekiraba abantu okusigala nga kyatuwagira kuba Salon ekyaliwo nzigule tetwaggaddewo kuba abamu batyawo wano kyekibatiisa naye simanyi naye betusange mukuba abamu bagaba batyawo n'okujjawo kyetusaba bakasitoma kweyongera kuzimba kifo kya mukulu nga bwe yali akyagala. Lwaki tuli mu nzikiza? Saawa zino umeme ina ebintu byetereeza so olunaku lulamba tetulina masannyalaze. Kwambadde ngenda kugamba nti amasannyalaze gaalaga mubeera mu nzikiza. Saawa zino tetugalina naye nga services tuzitambuza abantu tubasala enviiri dreadlocks tuzikola enjala tuzikola ebintu ebisinga tebyetaaga nnyo masannyalaze ate n'ebyetaaga amasannyalaze ennaku zino tulina mashini ze tukyaginga ziri ze waŋŋamba. Yes, so tekigaana muntu kujja tuwagira lwakuba tuli mu nzikiza naye nga tusigala tukola. So kyetwagala mu kigendererwa ekyo nti abantu bwe baleme kuyaggayagga na kuwulira pain eri nti omuntu waffe yafa ne Salon n'egwa. Ebiseera ebisinga emirimu gy'abantu bwe bafa nagyo gifa. So badde saagala nnyo ekyo kibeewo sayidi yaffe. Badde njagala ate kino kibe nti oyafa naye ate ebirooto bye byagenda mu maaso. Okusooka neebaza alina atubeereddewo beebale n'abatuwerekerako kuzika Arnold bonna beebale naye yasobola okuteekako kye yateekako kyonna mu butini bwakyo mu bunene bwakyo bonna beebale. Njagala kwebaza abantu bonna abaatuyambako mu kumuziika abamuwerekera kuba abamu tebaasobola naye abaasobola twagenda ne tumuziika. Gwokola ki kati mu Salon? Nze nsala nviiri. Nawe osala? Nawe Arnold yakuyigiriza? Obukodyo wali omaze obukwata oba waliwo bwali bubulaabulamu? Waliwo era obwali bubulaabulamu nali sinafuuka perfect. Naye owulira osala omuntu basereebu babadde asala abo mugenda balekera taata oba waliwo abeewulira essaawa eno ng'agamba nze basereebu bo nze agenda obakwatamu? Waali era abamu yatandise obbasala. Kati kyenyinza okuba nga abanja ku poliisi simu ya mugenzi kuba baagitwala nga balina bye banoonyerezaamuko naye nsuubira bajja kugimpa. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons. Batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje, bitanda, dining, oyagala ntebe ennungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala bitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Faruku & Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite.
okumpi Naked Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansi awo, yogerako nabo. Jango lambule, jango gule. Amanya yenze Nyondo Rosette. Era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo, embalabe, oyina black spots, oba binnamakula, kikuyamba kati okubanga okiryalinga skin yo nebirangira bika bulungi nnyo. Tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo. Gwena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 052468 0778 waneno mu UAE. Ate gwe ali e Uganda tulina branch eri Nyanama. Osobola okuyita ku namba y'essimu 077515 0811. Tumaniza mu International Conference for Healthcare and Social Work. Egenda okubera u June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Center, 770 John Mills Road, North York on M3C IT3. Ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubera international delegate, ojja kusasula Canadian dollars 4, ate local delegate Canadian dollars 3. Mate eno conference tesosola. Tujja kwaniriza bamama, bataata, bakadama, babankazi, aba human resource, ba artists, buli muntu akola mu bantu, betuyize ba social workers, ga mu healthcare, ba doctors, ba nurses, ba caregivers, ba RPN, ba counselors, ba ARN, ba PSWs, na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers. Okumanya ebisingawo kuba plus 647 702 2922 oba plus 137 288 9862. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Tuli wano Kibuli n'omwami Brian Barber. Wetuli Salon y'omugenzi Arnold mutabani wa Brian Barber. Era nga tuzze okubalaga emirimu wegifaanana olwaleero nga omugenzi taliiwo. Mu kifaananyi nga taata yamanyi omwana we kye yali afuuse. Sijja kulimba nti muno mulimu sente zange naye mulimu amagezi gange. Okay. So abadde neebuuzangako kino kikoze ntya ne mubulira ku kyalina okukola. Okay. Era nga abadde akoze kubanga nze kyendaba wano nti abadde akola ku bantu bangi, abadde alina abantu baawe emirimu. Abadde alina ne gy'alaga kuba abadde n'ebirooto bingi okujjayo banne nabo bakole saluni ezaabwe. Saluni ennene esinga ku eno. Eno saluni gye watugamba we yeetongola ng'ava mu yiyo gye yakola. Yiye. Bano abalimu bakozi. Mulimu abakozi, mulimu mikwano gye, mulimu ne mwannyina. Ne bali mutambuza ekintu. Ojja kuba gw'otwanjulira abamu ku bantu abaliwo be tusanzeewo. Ono ye mwannyina y'abadde amuddako. Okay. Bamuyita Tracy. Ono muganda we yaddako oyo. Okay. Ono kyaliwe ate mukozi. Ono baviira ddala ku kyalo eri gye nagamba gye yavubukira ewa kkojja. Okay. Oba ewa jjajja azaala maama gyaviira ddala ku kyalo. So ayagaliza banne. Yesebo. Ono mukwano gwe ajja kubuulira kuba tubale tumutwala nga mutabani we. Ajja kubuulira engeri gye yamufunamu
n'oyo naye mukozi munne abadde wano nga bakwasaganya emirimu akola byanjala. Ekifo bwekyo kiri nti buli ali wano alina kyakolawo ate abadde mukwano gwe ng'ovudde ku by'emirimu. Kati nteekateeka ki ze muyina oluvannyuma lw'okuba nti nannyini bwongo bwa kino kye tulimu taliiwo? Kati okukifuula nti kikyali kiramu ne nannyini ky'okukitwala gy'abadde akyagala, ngenda kugezaako okukizzaamu ku maanyi, okukirongoosa, okuteekamu ku bintu ebimu ebibadde bibulaabulamu. So mu kino toyagala Salon eggaliwo? Ekyo kyo nali njagala nti olumala okuziika bwe tuti enkeera eggulewo lwa nsonga tufiiriddwa omuntu naye tetusobola kufiirwa bizinesi. Kuba naye ekirooto kye tekyali kya kufiirwa bizinesi, yali ayagala kibe nga ekintu kye kitambula. Naye olw'okuba nti avuddewo fe abakyali abalamu twagala kisikula. Mu Salon eno okusigalawo kiki kyesigala egattako? Salon eno bwesigalawo bakasitoma be tebajja kugenda walala, bajja kusigala nga balina ttaaci eya wano kuba n'abaana abakola wano ye yabatendeka. Ate abo abatayagala baana ba wano nze nja kubeerangawo mu nnaku ezimu ze siri bize nnyo, nja kubeerangawo nange nja bakwatangako. So kye twagala mu kigendererwa ekyo nti abantu be baleme kuyaggayagga kuwulira peyini eri nti omuntu waffe yafa ne Salon n'egwa. Ebiseera ebisinga emirimu gy'abantu bwe bafa nagyo gifa. So badde saagala nnyo ekyo kibeewo sayidi yaffe. Badde njagala ate kino kibe nti oyafa naye ate ebirooto bye byagenda mu maaso. Omwana tetujja kugamba nti yajja kukola nokuba akyali muto nnyo, naye nga bw'omanya ajja kukula, akyali emmere, school fees n'ebirala tomanya, tuyinza okuba nga naye tulina kubijja wano. So mbeera nti yalese n'omwana, alese baganda be, mikwano gye, Salon erina okuba ng'esigala. Erina okuba ng'etambula. Kyekigenda okubaawo ng'ekijjukizo kubanga tabadde n'amaka nti ge gano abantu we banajjanga okulaba amaka g'omugenzi abadde alina ekifo kino ng'omulimu. So kigenda kubaawo nga kijjukizo ate nga kiyamba n'abantu abadde bakola naye obutabulwa mirimu nti boosi waffe we yafa mirimu gy'afa alina kugenda mu maaso. W'otunuulira Salon eno bwenga aludde mu by'okusala enviiri, biki by'olaba ebibulamu okulaba nti efuuka ey'omutindo? Ebiseera ebisinga Salon babeera bakozi si bintu. Naye ate ng'ebintu bituyambako okuggyayo ekyo kye tukola. So abakozi bo already we bali ate nga ye Salon. Kati bye bakozesa bye bibulamu ng'ebyenjala, ebyokusala enviiri, mubulamu ebintu bingi, renti n'ebisigadde tukyali bubi. Tetunnaba kwogera ne Landlord naye nga tugenda kumulaba atubuulira ekiriwo kubanga twetaaga ne receipts kunoonya mu nnyumba ye eri receipts z'ennyumba naye tetunnaba kuzifuna. So tukyali awo bwe tutyo. Pozi ewaka eri ewakaawe ebyaliyo byavaayo? Ebyaliyo bikyaliyo lwa nsonga poliisi yali ekyabikutte ng'erina byenoonyereza naye ndowooza tubyetaaga basobola obituwa. Kitegeeza tonnaddayo ku bya poliisi eno? Naddayokko nina bye nali mmanja bye baali bajjamu ne babimpa ebimu. Kati kyenyinza okuba nga abanja ku poliisi simu ya mugenzi kuba baagitwala nga balina bye banoonyerezaamuko naye nsuubira bajja kugimpa. Bakyakola mulimu gwabwe. Kale njagala twogerekokko ne bamemba ba Salon eno nga bwe batwanjulidde ojja kuba otuyitire omukooma nsoose gwe soose n'omukyalo wagambye omukyala mwannyina wa mugenzi ono yamuddirako ddala. Yamuddako ogamba otya leero? Emirimu gitambula mpola mpola. Bukyanga Arnold afa ne wali we mwali mukolera nga waali ne wano nga taliiwo mubisanze mutya? Nze sibaddeewo nga tannafa naakajjawo nerabwa ebityo bwe bityo abantu bamanyira bumanyizi. So wazze kukuuma ntambula ya mirimu kubanga kitambula? Yes. Mukutwalize wamu kati wano gwaba omusigire wekiba?
yabuuzibwa ekifudde wano obisanze otya? Bitambula mpola cause n'abaclient abamu batyawe batu naye bitambula mpola. Kati gwe byawadde okola babireseewo? Mbadde era sikola naye era ng'omugenzi anjagaliza nnyo okukola era nga ngamba kyobeera ewaka biki mbadde waka bingi ebiraakinga kugeza ebikozesebwa entebe enkadde n'ebintuntu ebirala bizigo mashini ebisinga bibulamu n'enjala ebyo. Okusooka neebaza alina tubeereddewo beebale n'abatuwerekerako okuzika Arnold bonna beebale naye yasobola okuteekako kye yateekako kyonna mu butini bwakyo mu bunene bwakyo bonna beebale naye n'abasobola otutaasa batuyambe tukuume ligasi ya Arnold egende mu maaso yenna alina kyalina ekisobola otuyamba ayinza oba renti ayinza okubaasa otuteerezaako ntebe njala kyonna yenna alina kyalina tukiipinga ligasi ya Arnold ng'egenda mu maaso. Bakasitoma be oyinza baabo bakaki? Bakasitoma be kyenyinza obasuubiza kitujja bbaawo tuyinza obutatuuka ku Arnold we yatuuka naye era tujja kugezaako okukola ekyo Arnold kye yali ayagala nekyabadde nga aba tujja kugezaako okulaba nga kituukawo bano okusingawo. Zino t-shirt muzijja wanga ndaba za mutindo mulala nnyo ate buli omu ndaba ayambadde Arnold. Kyemwasazeewo ye uniform empya? Waliwo mukwano gwe yakyeyamye n'agamba yagenda kuzikola naye nga azitunda buli emu ya mitwalo 3 t-shirt sinzira ku quality oba ne size naye nga ezisinga za mitwalo 3 so ajagala ajja kujja wano ku Salon wa secha ajja kuba enamba esimu gibawe nawe gibawe kati bawe namba yo enamba eri 0708 82 4061 0708 82 4061 ya namba esimu kofunira t-shirt eno esuubira okubeera kati uniform yokolera mwana ku Salon era mukina muteeka yes mukulu oli ndaba embeera eri etya taata era katono sooka osembere eno mukulu ogamba otya taata tewalisa embeera okyali mu shock nkulaba kuba gwe nakulaba nako gwomu ku baalaba ebyasembayo so wakati mu mbeera osobodde otya okubeera nga weekwata n'obeera ng'oyimiridde ng'omusajja kati era bannange bendi nabo wano bangumyagumya naye embeera ejjatereera mpola ki kye waalisabye mu mbeera eyo Katonda akusobozese nga tetunnatulya n'abantu Katonda kyayinza otusobozesa kutwongera bakasitoma n'abakadde kuba abamu batyawo wano ki ekibatiisa naye simanyi naye betusangire mukuba abamu bagaba batyawo n'okujjawo kyetusaba bakasitoma kweyongera kuzimba kifo kya mukulu nga bwe yali akyagala waka buyinza faana butya leero nga tutunulira ennaku ze tuyiseemu emabega just njagala kwebaza abantu bonna abatuyambako mu kumuziika abamuwerekera kuba abamu tebasobola naye abasobola twagenda ne tumuziika. Gwokola ki kati ku Salon? Nze nsala nviiri. Nawe osala? Nawe Arnold yakuyigiriza? Obukodyo wali omaze obukwata oba waliwo bwali bubulaabulamu? Waliwo era obwali bubulaabulamu nali sinafuuka perfect. Naye owulira osobola osala omuntu? Basereebu babadde asala abo mugenda balekera taata oba waliwo abeewulira essaawa eno ng'agamba nze basereebu bo nze agenda obakwatamu waali era abamu yatandise obbasala njagala ndabe kwasala basereebu y'omukulu ono yesewo sebo jangu ondagemu era ombuulire obukugu bw'olina omukulu oli n'omukulu ono balaba balina okunyolwa kw'amaanyi
mbalaba naye ng'oli otya kati bwentyo kikyogezezaako okukola okulaba nga oguma ng'omuntu taata wayogerako n'abantu kyongera omugumya buli wateekuumira eyo ng'ali yekka gwe kikyokoze okulaba nga naawe oguma nkoze okulaba nga makomawo ku mulimu omuganda wange yali akolera tusobole okuddamu tukole kubeera n'abantu tuleme basuulirira kulema ava mu bantu nnyo kyekigezezaako tukuuma nga tukyali bagumu ozi Arnold yakujjawa Arnold twava naye ku kyalo bakiyita Kikamulo kiri mu disitulikiti y'e Nakaseke gye twava yanzigyayo 2020 mu covid nzija ntandika okukola naye ng'olwakusuubiza kujja kusala nviiri akusomeddemu ki era nze okunzigyayo yaŋŋamba jja tukole nina Salon jja tutandika okweyiiya twanza okusoma nali nkuvuddeko ku baana bonna abali awo ku kyalo we yakujja lwaki yalaba nga gwe asaanidde n'akuwa omukisa ogwo yampa omukisa ogwo lwakuba nti twali tuvudde wala naye ng'era neesiga amanyi amabanga abadde alina kyayagala asobola okunzikirizaamu n'agamba ande yasobola okukola kino essaawa eno nga tujjukira omugenzi biki gwe nga long time friend mukwano gwavudde naye eri nga mukyali bato gwenza okujjukira ku Arnold nyinza mujjukirako kiri kimu nti omuntu abadde alina omutima ogwagaliza omuntu abadde ayagaliza tobudde omuntu ayetera omuntu okukola ennyo n'amaanyi okutuuka ku ekyo ekiruubirirwa ki mu kifaananyi oyinza okuba kati gweobadde close ng'oyinza okumanya ezimu ku nteekateeka ze plans zennene ng'ogyeko taata ye byabadde amanyi gwe ki ekirala ekyenjawulo kyoyinza okugamba nti Arnold ono yayogeranga nnyo ku kino yali ayagala kino kibeerewo ekiti Arnold yabadde alina ekirooto kye ng'ekirooto yadde asinga okuba nakyo ng'ayagala nga olaba omukulu ono nga owulira nti erinnya Arnold Barber livuga Kampala ne Uganda yonna Arnold naye ekirooto kibadde ekyo ng'ayagala abeeko omusazi w'enviiri asingira ddala era ng'ayagala abeeko ne Salon esinga obunene e Kampala ekirooto kye kibadde kisingira ddala okuba ekinene nga tutunula obusobozi bwo biki bye tukusuubiramu okulaba nga tukiipinga legacy nga tukiipinga ekifaananyi kya Arnold nga kikyayimiridde mu maakyazi Katonda amututte obusobozi bwange bugenda obuva wagenda kuba awantu wamu ti Arnold ye muntu eyanjigiriza kyenkola ate nga nsuubira obutamuyiwa kulaba nga sigala nzimba kyabadde azimba kulaba ntukigusa Arnold byasembyeyo okukola tumulayi ne basereebu ng'abasala ng'era obalaba nti banyumirwa basanyufu kwekyo kyaba bakoledde bangambye gwe musika w'ekyo olwaleero wekiri se basereebu n'abasala akaviiri kaveeyo naye basala kuba era batandise okudda ng'omukulu Shiro n'eggulo yabadde wano era namukozeko yavuddeyo nga musanyufu obubaka ki bw'oyinza okutuwa mu mbeera eno paka banyinza obba kiri kimu nti okufa kwa Arnold abamu abavubuka naddala abavubuka kyatuusewo tekyalina kyakuzza naate abavubuka abamu tuyigiremu kulinya ekyo obulamu bwa Arnold engeri gyabadde yeeyisaamu n'ebyatuuse ku Arnold ekiba ekyakuyiga eri abavubuka abasigadde tuggyemu ekyokuyiga tuleme kigambo kiwulira buwulizi nti baga Arnold bamusse bwe bati yakoze bw'ati naye tuggyemu okuyiga tuula weefumiitirize gwe weebuuze nze kyange kiri kitya ku sayidi yange ekibanga kyatuuse ku Arnold ewange kiri kitya nekirala abantu okusigala nga kyatuwagira kuba Salon ekyaliwo nzigule titwaggaddewo ekyo ayagala okubakolako kakasa tugenda kuba n'omukulu yakkiriza agenda nga kubawo naffe awo tuli Taata tusobere namba y'essimu eyo omuntu wasobola okuyita okulaba nti abaako engeri gy'abongeramu amaanyi omuntu asobola okubaako kyonna kyatwongeramu okuva ku ntebe kugenda ku mashini kudda ku byenjala yenna asobodde newekaba katono katya eri 0702 27 14 95 0702 27 14 95 ye namba y'essimu osobola okuba ng'oyita n'obaako engeri gy'oyamba abantu bano
olwaleero waliwo ensonga nnyingi lwaki musaana okuyambibwa wawe embala abantu bano bonna abali wano bavubuka bato myaka mito abanoonya ekiddako mu bulamu kaakati tubayambe basobole okuba nga obulamu busigala bugenda mu maaso yagalire mulimu gwabwe baleme nnyo nakujulirira nti kale singa Arnold yabaddewo yaliguze kino kale singa Arnold yabaddewo kino tekyaliweddewo n'okusigaza emirimu n'okusigaza omulimu gwabwe nga gutambula bulungi kikulu ekyo era kumaliza naawe taata naye muganda wange nalina ekintu kyakoonyeeko naawe sooka osembere katono wogambye nti okufa kwa Arnold kibeere ekyokuyiga nsaba mmanye ggwe ki okuva ku ggwe kyoyinza okuba nga wayize mu kufa kwa Arnold. Kufa kwa Arnold nakuyizeemu ekintu sookera ddala tutwale nti obulamu bwaffe ekintu kikulu omuntu yenna kaabe mwana muto kaabe muntu mukulu kaabe sayizi ki wakuwoninga tomugaya togaya omuntu kyayogedde kkiriza ogende nekyagambye kuba kikyasinza okuviirako ddala okufa kwa Arnold. So gwe tokyabuusabuusa kigambo kya muntu omuntu yonna ekigambo kyaŋŋamba kitwala nga kigambo kikulu nnyo kikulu nnyo mukulu gwe ate ndowooza ebyokuyiga byabadde bingi naye kikyoyinza okutugabanyizaako nga kijja ddala ku ggwe munda angera sijja kwawukana nnyo na mukulu oyo avuddeko nti omuntu wakuwoninga ofunamu ekyokuyiga n'ogamba akijjewo okuŋŋamba kino ezo osobola omuviira oba yo okuviira kyewayizeemu n'obutayomba n'abantu embeera ogirabulamu n'ogirekera aweeri kale sooka osembere walabikidde dda mu bifaananyi byaffe endowooza y'omukyala naye ekola enjawulo kuba tuli basajja gwe bino nga bwe byatambula n'engeri gye byakomekereramu muganda wo ng'afiiriddwe obulamu kikyobiigamu ng'omwana w'obuwala? nze kyendowooza naddala mu bintu bya relationship ebyo abazadde kikulu nnyo bakkiriziganye mmwe ababiri okubeera wamu si kusalawo nga mmwe abazadde basana bayingire bayingire nnyo mu nsonga zaffe kubanga singa bano ababiri wadde n'omuntu gwe boogera nabo ddala omuwala nga alina omuntu wamukansolinga sanga tekyandibaddewo wandibaddewo amukakanya wansi. Then ebintu by'okwagala bino gwe nga ggwe omuntu laavu webeekulinnya ekutuusaawa? Situukawo awo. Kale ndowooza kikola amakulu abawala sayidi eyo muba mutegeera we mugwa ate era n'okutwala endowooza z'abantu bano kuba baaliwo abamu baalabira ddala ebintu bino nga bikola ki nga bihapeninga so buli omu abeerako waagwa mu mbeera eno kati nga ndi ne taata nga tuli mu kufundikira ensonga zino ogambye poliisi ekyakola ekyavunaanyizibwa ku bintu ebiri mu nnyumba ripooti kitegeeza tennafuluma na eri official yes police then twasembayo ng'okyayagala okuwuliza eri famire y'omuwala n'ensonga z'omuzzukulu we ezotuuseewa mali saagala kugendayo kati kubanga nabo bakyali mu bulumi ffenna tukyali mu bulumi saawa zino kyetuliko tuli mu kujjanjaba mitima era nga bwe naggamba nti ffenna twalumwa kuba teri asanyuka mwana we kufa ffenna twalumwa era nembasaasira nnyo naye kati kyetulina okukola kunyiga biwundu ebyo maybe tujja kwogera mu maaso eyo nga tukkakkanye awe tuli obubaka buyinza kufaana butya nga tulaga abantu ekifo kino kutudduukirira ate n'abali okumpi newe tuli bajje batuwagire oyinza okuba tomanyi bye tukola naye jangu otuwagire lwa nsonga tulina ekigendererwa okubeera wano kyakuzza kirooto kya munnaffe yatuvaako kukizza bupya n'obubaka obulala bwe nnyinza okuwa abaagalana nti temubanga mulina ekibanyiizizza okutta si ye solution
oba okulwana oba obutemu bwonna bw'oyinza okukola si ye solution. Solution ya kubuulirirwa oba kale ky'oyinza okukola ennyo eky'amaanyi kuviira muntu oyo. Kuba kati bino byogera ng'omukulu ate bagamba nti embeera yeetukuza. Leka tutunuulira myaka gyo. Saawa zino nze experience y'amaanyi nnyo. Embeera ekukuza so kati bino byogera with experience. Kale ate yanze nnyo obubaka obwo abantu bongere ennamba y'essimu tugende. Namba eri nooti 7 nooti 2 27 14 95. Kale muba mumaze okuba mufuna omwami ono Brian Lutaya oba Brian Barber. Mbeera nga mubeerako engeri gye mubadduukirira. Mbagambye program eno erina amakulu mangi nnyo kubanga abantu busobola otunuulira embeera eri yokka eyaliwo naye ne tutatunuulira bulamu bw'abantu bwasigala ku kibano be babeera basigadde emabega sayidi zombi. So n'olwekyo nsaba batuukeko bulungi ate buli alina obusobozi mubeere nga muyamba ku bantu bano. Kale twongera obbagumya twongera obbasaasira n'obbasabira Katonda abagumye. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.